laba Hamza yakusuddewo yafunye omukyalo omulala mwali mukwano okutenkanikika mwali mulavu etenkanikika mukoze embaga emenye n'ebitooke by'abandi ebimu byagwa n'okugwa olw'embaga yammwe gye mwakola embaga yasombolola abanene n'abatono abawanvu n'abampi yasombolola abawanvu n'abampi abanene ab'enjawulo mama Nfiina yaliyo baserebu baaliyo buli bayimbi ne bannakatemba Rema ndabye laavu yo ekubonyaabonya nejjangu olaba otya Rema ng'ozze wange n'ofumba bino ebintu ebirimu byakufuganya jjangu ofumba Rema olaba otya ng'ozze n'ofumba jangu ofumbe nilalaavu eyekimmemmete nze nganze ondaba abo badokita obusuuti bwe bambala nange mbwambala daba engatto wansi awo girabye ensinano y'abadokita saagala ate abo bakulumye mutima saagala bakubonyeebonyese n'ensi ne laavuyo ebbanga lyemmaze ne mama w'abaana bange oba mukyala wange wali olabyeko nga twawukanye mmaze naye emyaka 10 tuzadde abaana basoma tulya tubeerawo nina experience mu mukwano okumanya nina experience mu love to love Rema nakusaasira nga wakava wa mukwano gwange ewa Edikenzo mukwano gwange oyo Edikenzo no ngamanya funye dokita agenda okujjanjaba ebiwundu byo naye kati laba bibyo bikomyewo Rema olaba otya nga tuseekyama nga tuli kimu nayogeddeko eweewange n'agamba bw'abanga mukazi munange ajje yakkiriza buli kimu kiri mansivu nnyo jangu tufumbe jangu twagalane nze n'oba tonzaalidde mwana naye nga laavu njikulaga vamu abo abakusumbuwa abakumalako emirembe jangu